omulamu. Bassebo ne bannyabo tetusonyiwa mu maanyi gaffe. Okusonyiwa kisa. Tusaba kisabe ate Omwoyo Omutukuvu waali akituwa. Bw'omusaba akikuwa. Nali mutundwe mu kibiina ne zireeta omukyala najja okuwa obujulizi ng'emikono tayina gyombi. Bamukwatira omuzindaalo n'ayogera ebigambo bino n'atuwa sitoore y'obulamu bwe n'agamba nali waka n'omwami wange. Ne bafumba bulungi ekyeggulo ne balya ne beebaka. Kiraaba yeebase agenda okuwulira matumbi budde omulanga gw'omwana naye ng'omulanga guli swabunomu. Yakaba omulundi gumu n'awulira ekitemu omulundi gumu n'abanga aloota. N'asiriikirira agenda okuwulira omulundi ogwokubiri kwa n'agaa kino si kirooto. N'asituka agenda okuyingira ekisenge ky'abaana be ng'alaba emitwe gy'abaana be ebiri giri wali. Naye nga taata w'abaana bbaawe nga yakutte ejjambi yejjudde omusaayi ava kutema ku baana emitwe. Omukazi agamba n'atema omulanga. Bwe yatema omulanga omusajja n'akyuka n'akwata ejjambiya n'amutema n'ateekayo emikono bw'ati gyombi ne gikutuka omulundi ogwo. Omukyala agamba n'ajjukira ng'abadde n'omwana ayonka mu kisenge. Simanyi bwe yakikola naye yatugamba yagenda n'asitula omwana n'ebitundu by'emikono. Mu bulumi obwo n'adduka n'afuluma ennyumba. Mu bulumi ekifaananyi ky'abaana be nga kiri ku maaso. Naye n'agenda oba yaddukirawa n'atuuka eyo obulumi bw'abaana be emikono bagitemyeko talina ssuubi nti enkya ginaamera n'abeera mu mbeera efaanana bw'etyo. Naye atugamba wakati mu mbeera eyo Omwoyo wa Mukama n'ajayogera naye n'amugaa agenda osonyiwe bbaawo. Aha. Amma okijjeeyo bulungi. Okitegedde bameka ng'oyo oba okyamuyita bbaawo. N'agamba Mukama n'amugamba gwe bamugamba okusonyiwa agenda namunoonya bunoonya kubanga of course kesi yali nene. Omusajja ne bamukwata ne bamutwala mu kkomera. That was murder, not so? Mukama n'amugamba genda osonyiwe bbaawo. Omukyala yatugamba tebyali byangu. Yasooka n'akaaba ku maziga naye oluvannyuma ennyo n'agamba n'asaba ekisa. N'agamba Mukama mpa ekisa. Nali mu kibiina nga ntunula bwe nti agenda okuwa obujulizi nga naffe tulina obusungu bwaffe. Tulina be tubanja emitwalo gyaffe egyo. Tulina abaatwogerako ebigambo. Naye natunuulira omukyalo oli ne ŋŋamba ono ansinza obulokole. Waliwo abantu abagenda otukubya kibooko mu ggulu. Ng'omukyala ng'oyo yatugamba yasaba ekisa. Gye yakoma okusaba ekisa n'awulira nga omutima gugenda gukola ki? Paka lwe yatuuka olunaku n'awulira nga kati awulira ali free and set okugenda okusonyiwa bbaawe. N'agamba be yabeera nabo n'abagamba munnyambaze tugende. Ne bamwambaza ne bamunaaza ne bagenda paka Luzira. N'atuuka n'abagamba nzize kulaba mwami wange. Kuba Katonda bwe yali ayogera naye yamugamba genda osonyiwe bbaawo.
naye olowooza lwaki Mukama amugamba okusonyiwa bbaawe? Olowooza lwaki? Ekisookera ddala, tewali musajja ali mu senseezi ze asobola kutema baana be. Ono omusajja oba ki ekyajja ne kimwambala ne kimuleetera okutta abaana be, ne kimuleetera okutema emikono gya mukyala we. Kati nga ye Mukama alaba teyaliiye, naye waliwo ekyajja nekikola ki? Kyeva olaba agamba omukyalo ono genda omusonyiwe. Era omukyala atugamba bwe yatuuka mu kkomera n'atunula ku bbaawe, ne bbaawe n'amutunulako, omusajja n'akaaba amaziga. Kati ne batandika, omwami n'akaaba, omukyala n'akaaba, omwami mu bbeesi, omukyala mu soprano. Paka lwe baatuuka buli omu n'asirika. Lwaki akaaba? Kati azzeeyo mu senseezi ze. Atandika okulaba mukyala we emikono tagiina. Ajjukira abaana be yatema, naye nga kiri too late. Bw'onootegeera ekintu ekyo, ojja kuddayo osonyiwe bbaawe olw'obwenzi bw'akoze. Ojja kusonyiwa omusajja oyo eyakuyiwa kubanga teyali ye. Ojja kusonyiwa omuloga akuloga kubanga si yeye. Okusonyiwa kuyamba gwe ng'omuntu kubanga kye kikuyamba okuddamu okuzimba enkolagana ne Katonda. Osobola okukolera Katonda platform ajja atuule mu ggwe, ayingirewo, atandika okulwanira entalo zo. Omukyala n'agenda ewa bbaawe n'amulaba nga Katonda bwe yamugamba. Ne avaayo. Aba yaakavaayo omukyala oli ekyawandiikibwa kitugambye amaaso ga Mukama gatambula wano na wali, ganoonya omuntu alina omutima ogutuukiridde, Katonda asobole okweraga nga bw'ali ow'amaanyi. Aba yaakavaayo okulaba bbaawe from nowhere. Basitore ye yatambula nnyo ne mawulire yalimu, abamu abaagalaba. Kaakati ekyewuunyisa mbu omukulembeze w'eggwanga, bannange, omukulembeze asoma amawulire makadde. Twogera amazima, asoma amakadde. Naye ku olwo, olw'okubanga amaaso ga Mukama gatambula wano na wali, gagenda okutunula ng'omwana gwe tomanyi kye kitwala kusituka genda kusonyiwa musajja oyo. Kyali kisa ne kimuwanirira. Njagala osirikirira ebikunyiiziza ne bbaawo. Yakumma transport yagenda okuziika ekatakwi. Emyezi 6 oyo transport senga wange yennyini saamuziikako. Kati ne bw'akomawo akusanga emimwa giriwa, ono baamutemako mikono nga tewali ssuubi nti enkya ginaamera, naye n'asonyiwa bbaawe. Oyo gw'olaba munyiivu, nazaala we yamwogerako ekigambo ne bamuyita mbu mugumba, ate ng'ekituufu tonnazaala. Munyiivu muzibu, oyo siri musonyiwa. Ono yasobola okusonyiwa amutemyeko emikono olw'ekisa kya Katonda. Gamba nange ngenda kisaba olwaleero. Aba yaakava mu kkomera okulaba bbaawe, waayita akaseera katono, agamba abaali awo mbu pulezidenti n'agenda asoma amawulire, bwe yabikula bw'ati n'agwa ku peegi y'omukyala, sitoore ye. Kyala Nakagundi, bbaawe n'amutemako, abaana ne bafa. Pulezidenti bwe yasoma sitoore mbu n'akwatibwako. Sitoore n'emukwatako n'agamba abantu bamunoonyeze omukyalo oyo. Naye ekibuuzo, oyo gwe baakasooka okutema e Uganda wano
abantu bafiira ddala ne watabalondoola. Naye olw'okuba ono yaliko kyakoze ekyakwata ku mutima gwa Katonda, eggulu ne ligenda lisiikula omutima gw'omukulembeze. N'akwatibwako Omwoyo Omutukuvu n'alyoka afuuyirira embeera mu mutima gwa pulezidenti. Ennaku n'emuluma. Omukyala aba ali awo nga bamunonyeeko bamugamba omukulu, n'ababuuza ate kiki, ne bamugamba no problem, mukulu akwetaaga. N'agenda mu State House. Atuuka mu maaso ga pulezidenti n'amunnyonnyola sitore nga bwe yali. Agenda okumala okuginnyonnyola, ng'omukulu awulira afa ennaku. Agenda okuva mu State House nga bamukoledde ku kusoma kw'omwana gwe yasigaza paka lwalimala okusoma. Si ekyo kyokka, nga bamufunidde n'ennyumba w'agenda okubeera. Si ekyo kyokka, nga bamufunidde ne income generating activity, anti talina mikono. Waanajjanga ki? Oyo bamuyita Katonda anoonya emitima egituukiridde ne yeeraganga bw'ali. Ekibuuzo, lwaki bwe yali tannasonyiwa pulezidenti yali tasoma sitore ye? Olunaku lw'olisonyiwa balamu bo wabakyawa, anti bawerekera bbaawe okugenda okwanjula mujjawo. Kati kwegamba ne bwakyala ewaka era kati omulese gyali, naye ekyobakoze akasumuluzo k'emigaati olinako mu kyaki. Sitoowa awali emigaati osibyewo. Eggulu liraba mulokola ali mu kyaki n'akasumuluzo kaki? Kasitoowa y'emigaati, kyokka ewaka waliyo abagibuuza banoonya kyakunywera ku kyayi. Mulokole, mulokole. Ebyo byonna tubikola bwe tulinda okudda kwa Mukama waffe Yesu. Saawa yonna akomawo akasumuluzo neeko kaliwa. Mu kyaki olinako wana emigaati ogaa tebajja girya. Bandeetako olugezigezi. Omukyala agamba aba yakatuula ewaka, Mukama amaze omukolera ebyekisa mu maaso ga pulezidenti w'eggwanga, aba ali awo ebitongole eby'enjawulo ne bitandika okujja kimu ku kimu. Buli kitongole ekyajjanga sitore n'agitandikira we yatandikira. Bannaye twalina omwami wange n'asituka n'atema abaana, aba akyagiri wakati, abazze okulaba abatandise okukaaba. Kwegamba sitore ye ng'eri so touching. Batunula ku mikono, batunula abannyonnyola engeri gye bamutemamu. Kati abantu ng'obulumi bw'embeera gye yayitamu, abo bagenda okuvaawo nga bamuteese ku lisiti y'okuyamba kitongole ku kitongole. Ekisooka ne kigamba naffe tugenda kuwa obuyambi, ekyokubiri ne kijja naffe tugenda ku. Omwana yayimiriranga n'akamwenyumwenyu akayina n'atugamba abooluganda musonyiwe. Ayaye, Katonda nga yasangula n'ennaku gye yayina ku mutima gwe. Ali mu bulamu bw'atabeerangamuko ng'ayina emikono. Katonda takwetaaza kuba kyoli kyonna, akwetaaza mutima gwo gwokka. Mukama yeebazibwe. Munsaasira obudde bwagenze dda. Naye olina kyofunamu.